Yes, Eddie Kenzo nga bw'omulabi awona taddeyo video yejjo ne muŋŋamba leeta video naleese audio eri ngamba Eddie Kenzo nga bwe babadde bonna ne Rema nga Eddie Kenzo azinira ku nnyimba za Rema ku mukolo gwe babaddeko bonna ne Dr. Muzanga muŋŋamba leeta video bani leero kati video ngireese ndowooza namwe mumulabye ng'omusajja azina lowooza ku nze. Tukimanyi olunyaka kayimba Rema Namakula yakayimba nga ali lubuto lwa Amal ebiseera ebyo nga bakyalina Eddie Kenzo alanga atabalabisa. Nkwaniriza ku MMTV olenye okubeera nga weekumira ku MMTV subscribinga wansi watandaba ku subscribinga gwate subscribinga nyala kugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana wa maama webalenye okubeera nga weekumira ku nsibuko y'amazima n'obwenkanya. Subscribinga gwatandaba ku subscribinga gwate subscribinga kyakabi nnyo. Olunaku over the weekend lwabadde olunaku lwakuna lwabadde olunaku lwakuna Eddie Kenzo yabadde n'omukolo gwe yagenze okuyimbako. Omukolo guno gwe gumu gwe yagenze oyimbako ne Rema Namakula baadde bamuyise okugenda oyimba, so beesanzeeyo ne basobola okuba nga beebuuzaako kati nti bayogedde ebbanga ddene ne beebuuzaako. Eddie Kenzo yadde aganye okubuuza ku Rema naye Rema Namakula ye n'amulaga nti munanze newonagaana okumbuuzaako zenja kubuuzaako kuba sikulinaako buzibu bonna. Ku mukolo guno gwe gumu wabaddeyo ne Sheikh Muzata. Ebya Kenzo ne Muzata mwabitegeera bulungi nnyo ebyatuukawo. Eddie Kenzo we yakaaba nga yagala Muzata yeetonde. Muzata naye Eddie Kenzo avudde n'apositinga n'agamba Sheikh Muzata ateekayo n'ekigalo kwegamba nga alaga tewali buzibu munnaye biri byonna byaggwa. Abantu bavudde ku social media buli omu n'akomentinga nga bw'ayagala, buli omu n'akireeta nga bw'ayagala okukireeta. Simanyi bapolisa nga osobola okumpa comments ezimu ku ezo. Shakira Reasons n'agamba talk about her also, she also attended the olowooza tetukulabye nga ozina nga ye bw'ayimba, didn't you enjoy her music? Laura agambye that's what we want in the country. I can't wait to see Museveni and Bobi Wine shaking hands, Bebe Cool and Bobi Wine shaking hands and others. We need this, forgive and forget. Robin Ray agambye do you know that you are blessed? Do pray when you are going to sleep and wake up. Collins agambye soon you will apologize to Mr. Sebunya for delaying his wife. It will end in tears. Saya mugamba ajja kwetondera Dr. Sebunya okulwisaayo mukyala we. Hamida agambye that is why I love my religion. It teaches to forgive and to forget. Misha n'agamba true definition of nze enensite neema zaamu. Okay. It ended in tears. Luli Muzata must apologize kaspeed kali kanji. Okay. Nansubuga Abbas agambe silence is the best revenge and site neema zaamu Kenzo tasobya. Erickson Pulo agambye Muzata reminds me Muzata's minds we take by rice. Chichecho tegeza. Nabate agambye much love from my future Haji. He never disappointed. Alhamdulillah, continue forgiving them. Kasone nagamba wonders shall never end, but anyway it is good to forgive and forget. Nagamba picture of the day. Bantu kate bogera ku Rema Namakula ate naye nga baddeyo ku mukolo. That's what our religion teaches our brothers and sisters, to forgive someone who did you wrong. Blessings my brother. Nachimera agambye forgiveness is always the best medicine you can ever give to yourself. Kudos Eddie Kenzo. Maseruka simanyi wamusuubiza akachere oyo nga tasekera bwere. Brave Basaija agambye child of the dark talina buzibu bambi daddy. Shakira agambye soon to hear that even introduction was for Kenzo. Rema is still at Kenzo's home. Very happy about it. Sembusi Muzata ajja kuba bulungi. Kituufu. Who said he won't apologize finally or finally? Nansubuga nagamba continue being silent and not responding them until they learn that Kenzo tasobya.
ndikunoonyamu wano eno abakomenti nze nga bagamba abogera ku Rema Namakula kuba naye abaddewo ku mukolo naye tebamwogerako kati nga tolina kyomukoze musaabuuza. Kauthar agambye the way Muzata is smiling in the mask, I hate that man from the bottom of my heart. From the day he told Eddie Kenzo to go and marry his mom, I hate that man. Anti kati gotayagala bambi bazzeemu ne bareconcilinga. Doreen Diana agambye, oh God, I'm glad you made peace with him, but babe, don't ever cry like that again. Once was, I still have the video. Comment zo nyingi nnyo naye tugenda kuba tuzikomya waneeno. Ono aleese kali akakadde Dikenzo yagambira, I'm coming back and I will be sleeping outside Kibuli Mosque until I see Mr. Muzata. Njagala ampowe ne mama wange. You said when Muzata does not apologize, no more singing in Uganda. Was he apologizing there? Did he apologize or you are still singing over Olinda apology? Kwegamba bibadde bingi naye comments zibadde nyingi nnyo naye kanzirekerawo kuba badda naye nga kaana kambaata abadde anyumye ennyo bambi mu suuti mu kkanzu ye nga bw'omulaba awo ne Rema Namakula ng'anyumye mu gomesi nga bwe mukulaze. Dr. Muzanga naye waali nnyo okwegamba kintu nga bakitambuliza ddala bulungi nnyo. Era Dr. Muza, Rema Namakula ne Eddie Kenzo era wetwogera ssaawa zino tebalina buzibu bwonna. Eddie Kenzo okumala ebbanga lya myaka 1.5 abadde tayogerangako na Rema Namakula naye yazzeemu nayogerako naye bambi ku Lwokuna. Oba kati avulira atya bannaye Eddie Kenzo. Anyway, tetumanyi naffe tetuyinza mulowooleza kiri gyakiwuliramu. Naye abantu bavuddeyo ne bagaba bannaye bana babiri senga baddamu okweyagala. Komenti nga wansi otubuulire kiki kyolowooza ku bano ababiri. Mazima ddala kiki kyolowooza? Olowooza bakola kapo ennungi senga badaddamu oba olowooza tekyetaagisa bo kuddamu? Kubanga abamu badde bagamba omukazi mumuleke, omukazi ya finding omukwano gwe yali ayagala, omukazi ya moving on ne Eddie Kenzo moving on. Kwegamba bannaye buli omu ng'ayogera kyayagala. Ne anyway, komenti nga wansi go tubuulire kiki kyolowooza kweno ensonga. Kana kambata nga omulaba awo yagenda n'emmotoka ye ekika ky'empenkoni nga bw'ogiraba awo. Baajogerera ebigambo emmotoka yava mu State House biki naye tenana n'abapuleeti eriko just kakoola kasita. So muna ebyo ebiva eside zeeyo naye nga mawulire malungi nnyo. Eddie Kenzo ayogeddeko ne Rema Namakula ate ne Sheikh Muzata naye n'amulaga one love, n'amulaga munayize musajja mukulu sina buzibu bwonna. Subscribing awansi awo gwate naba subscribing gwate eya subscribing webale nnyo kwekumira ku MTV mwana wa maama.